Ye kambuze. Yes sir. Tutandise okunyumya. Tewali buzibu nze. Njagala oseetule. Nze ndi sitadde sina tabate ku kyembozi. Oyina abaana? Kusindika asitami abaana. Nina sebo. Nina. Olina? Okolera wa? Sirina watuufu nze nkolera mu nsi mu Uganda wonna nkolera tewali wesitakolera. Kolera mu nsi Uganda. Okolera mu nsi Uganda. Obansanze street, obansanze duuka nyingidde mu wansi eyo, oba oli ku kkubo, oba oli liddawa nga nteekawo omuzindalo gwange. Nga nkusimbula omuziki ng'ompa kyompadduba bitaano oba 10 ayizunga neeyongerayo. Nga weeyongerayo. Ate lwaki nkunyumiza gasiggereza mbadde njagala nkulage nti bwe nnumba ku bbala nti ngenda kunoonya ssente. Yakuza oba waawe gali fuulu kakati komaawo njagala kumanya kati boddayo eka abaana bano. Gundi awo ninawo obuzibu buyitirivu. Simanyi bwe nnyinza kukunnyonnyola. Abaana bambi bagenda nga kulikayo taata. Ne mbagamba nvuddeyo naye nga mu ngeri yakwekaza. Mbutuufu nga bw'otunuulira gye nva. Tewaviika. Waliwo omulimu gw'okola nga kwewaayo bwewe. Bakuzaalawo? Banzaala eyo kyotera. Ofuna kadde n'oddako ewammwe? Nzirayo ntera n'enzirayo. Bw'otuuka ku kyalo? Kubanga BBS wonna etuuka. Etuuka bine byonna byampuna neewunika bwewunisi saala nnyo mu bantu. Tosobola kwala naawe kuguna omulimu. Toyala. Toyinza mukama wange. Maama gyali? Gyali mukazi wattu naye atambula awuuna. Kiki? Oluzaalo lwamusala. Lutya soko mbuliremu awo. Kati naawe soko labe munnange. Ate mbo olubuto lwamuluma kiro mukazi wattu. Nazaala ekiro banne tebaali obaamukeera ku makya. Kulika bambi kulika kibebe. Amabale konsabira nga yeeyagala okukamala. Tazadde ekyana ekirenzi. Bambi nga tamanyi binaddirira. Bakoze ku by'okubatiza wuyo mu bafaaza kati okubatiza bwe kwatuuka ne faaza. Ne faaza yali tamanyi musajja atunangira n'amazzi ag'omukisa n'ansabira. Kulira mu kitangaale kya Katonda. Naye tunulira omwana Reverend gwe yagaliza omukisa. N'ekitangaale kyekwagaliza nakali oli ku telefayina mu kitangaala. Bakubikka kagoye. Kitangaale bakambikka nga keeru naye maama. Simanyi nabinza kugamba byonna nze ndi mu kikolimo kyereere. Sina ssanyu mu nsi muno kyekituufu. Tolina ssanyu? Era tunyumye emboozi endala ezo tozimbuuza nja kukaabira mu studio. Sebo wano tuba miranga babaawo kaba. Ninakusanga. Bisasangule linamo teeka mu lokaawo. Nkataddemu kati. Yes. Okateeka mboti. Nogera okukola mbwe nti stand eyo nesigwa. Ngeri gye namanyira okuyuguuma. Okitege. New Subs Fashions. Tukutuusaako ebiteeteeyi, kosaabaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans, n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street. Ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Okututuukako, va ku Pioneer Mall. Otambule ngadda ku Arua Park. Yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omukulu ndi naye lubale w'omulamu gwe batasamirirwa. Omukulu agenda kubanga ye yennyini yeeyogerera amannya ge tugawulire kubanga mazibu muko alaba bw'otalowooza nnyo oyinza okulooza omuvuma naye kati omuvuma ge mannya ge. Sebo nsanyuse okubaako naawe wano. Nange nsanyuse okusanga nsanyuse nnyo okunnyaniriza mu kifo kino mu studio zaffe zino eza BBS. Bulijjo bakumbuuza bakunsaba kati olwayo muleese. Nayingiddewo dda. Oyingiddewo? Bulungi nnyo ate nze wembeera ebbugumu era libaawo. Nedda okutereera kwannema simanyi bino byakuyimirira ng'oli bwoti. Omubiri gwonna gwayingirwa omuziki. Buli wembeera bwe gamaze. Omenyeka. Simanyi na bwe nnyinza kugamba mwana gwe. Weegumiikirize awo bw'otyo kati tolyawo oba weegumiikirize. Kangezeeko kweteeka mu looko. Weeteeke mu looko. Awo kubanga ate bangandi oli kyali kika nnyo ng'omubiri tegulina mpaka lwe baguteekamu kasipeedi gavana nga gudduka emisiri. Kyali kika. Erinnya gwani erinnya abantu libabuulire wano ku BBS. Muswaswangule. Muswaswangule. Era omuntu akuyita ndi muswaswangule oba muuswa. Maama nyanguwako olwangu wali erinnya lyensinga okuwulira. Erinnya ly'osinga okuwulira. Gali ge bantuma ag'ekikana ge nageerabira kati agamu sigamanyi. Ageerabira nsinga kukozesa lino. Leero nno abantu b'enkyaza mbawo omukisa ne mbaga nti buyimba bwo kayimba kikoyagala naye gwe tolinawo omukisa tukuga nti kusigwe weereese bakuyise buyisi abalabi ba BBS so we balina okubaga. Kale omukulu ono waliwo n'asoose n'agamba nti Fahadi wali n'agamba nti namuŋŋoona agambye nti omukulu oyo mwagala nnyo nnyini ddala mpaka kayimba ke Kampala aganye. Kale katusooke ne Kampala tolinaawo kyansi yonna. Nzikiriza siina taabu. Baagala okabayimbire. Sasangule linamo.
teka mulokao nkataddemu kati yes okateka mboti nogera okukola mbwe nti stand eyo nesigwa ngeri gye namanyira okuyuguma okitege kali akuba kayita batya akasitandi ako ngamba kali akayimba ako nakatuma Kampala weeraba Kampala kekaliwa omwekabalo nagwo gyeguli nina obuyimba bungi nnyo soko mpaka imba ka nguni musosongula akalako nkalabe nkawulire ave muloko kampe atandike ku jakunze tiro bwotyo ne bwembeera waka kati mama wagamba atya bintu ebyo tobigenda nnyo wala kubabbi ebyo byampuna mama wange talina ssanyu mpaka yimbako omukulu ono tufuna akatebe atule kubanga nga baagandi no byampuna sikulwanga nyumiza n'agwa mpaka yimbako mala okulaba ekiddako omukulu ono asobola okunyumiza muwa akatebe agambye nti nonga ogolo oluyimba lutuufu ddala kumwekabalo gwennyini n'agamba nti naye akikola atya kampumulemu kalono nnyo tudde abibanyonyole bulungi nnyo sewajje agambye nti akutumiddeko nnyo Isima Sewajje n'agamba nti webale kubanga kwoli nanga nti omwami oyo gwolese Isima Sewajje bw'atyo agambye mani oyo mwagala nnyo n'agamba nti oba musoso ng'obeewa bwe tubeeyagala ffe kasite Kampala tweyagala tituli kwolwo seba mukulu Isima ate gwe ininga ayogedde mu bubi bwakasita beeyagala nga bakulabye nze nzunge n'ensi si ye yantonda bw'agamba toli mwana wa mmange oba ozungazunga naye ate alina kyayogedde n'agamba nti nze sirina mutima mubi newandansi gwakoonye njagala mumusasulire ampe ku nnamba ye oba ntono zitya naye nga yeeyo maama njirina ewulira omwana oyo ayagaliza wabula yongera okubeerawo sebo njirina gitusome 075 mukulu Isima ogiwulira 075 222 era 220 wali ogenda kukola kampani yate nene ojoli mu company era ndi mu company ati kati wano watuulikanga toli mu road ayina engeri ya simu ngezo naawe omanya tolijja mu company namanya nti nja kujja ku BBS agambye 075 222 manyimu ne mukazungu akatono okugeza 0752 220 ompulidde omuwulidde ate 2020 okasobola awo nze nakwata ekyo bwekityo awo bombuzaabuziza saaga nnyo oluzungu ate lususse nsobola olwo ono agambye nno Saalongo kwendi nnyo agambye nti nno akubiremu agambye nti akubiremu abaana bange dansa awo sebo biveeko leka tukyamubuuza dansa ali mukuba olulala n'agamba nsinzidde eno Kiyola tulabira abali kushona saluuni kushona beauty saluuni ekiyola tubatumiddeko nnyo naye omukulu muleka nnyumiza emboozi okusinga dansa omwe omukulu Magembe sebo nkutumiddeko nnyo tulabira abali ku Masaka Road bonna kubanga gwe ambasada waffe bali kubanga kuli nnyo BBS final eyaffe titukwagala nnyo nga kwotadde omukulu wali wanakutumiddeko nnyo Kaaso Muwummuza nti we bali kubanga kuli nnyo BBS final eyaffe nga kuli ekyo kirungi nnyo kakati njagala kumanya yes okubanga ono kyabuuziza nti naga nti omukulu oyo siri bulungi naye w'amaanyi tanoonyanga ku ani amukwatirako mukama wange abankwatirako ngezezaako banoonyako era nabafunako naye bambi oba nabo baafunamu ebizibuzibu ate nabo era ne bansula kuba baali babiri be nali nsinza okwesiga nga benjagala bansitulemu yali mukulu wa Bitekisi oyo mukwano gwange munywanyi yagezaako okunkwata mukaawo katono naye ndowooza yamala ate n'abyerabira ne bajjoora ku lwabo banjagala nnyo abasajja simanyi oba bo balowooza nti oba kati naloodi kano babiri bitya omuntu yenna goba onfunidde kasitaba ng'asobola okunsitulako bw'ati ni musajja muyimbi mulungi ennyimba nina nnyungi limu amasente zibuze abampita okuntwala ku mikolo ng'egyo baalinayo kalimu era olukuyita akuwa 2 3 5 awo oba tolina nsawo engeri gy'oyambala gundi kikati mundu oyambaliramu ki mukagomesi nteekamu kijiini nabijiini byenteekamumundu eza legging ng'azigyewa naawe ngula zino jiini ezaffe ez'ebbiri nenkyambalira mundamu omukulu ngenda okulanga wabaawo omuzira kisanga mpayo sente ng'azikubwa oba ng'azikuwa nga za legging aŋŋambye ennamba yali 075 220 oba kitugamba 075 220 njagala okusinga naawe kenyini nga gyoli eyo ogamba nti nno olina engeri gy'oyinza okupromotinga omwami ono oba okumusitula ojja kubanga onkoze bulungi obanga ompisiza ankoze bulungi nnyo nnyo kyesi kimu ku byensinga wali okoleddeko ekyotera
gye banzaala bwennyini eyo ntera nnyo okwewalayo siyinza bw'obeera gwe okikola sisobola neyuna zino tawuni z'ebbali nekweka muno mu kibuga okusinga mu Kampala omwo ne tawuni endalala leezo anti ne Masaka ndalalala Masaka awo nkolerawo awo nkolerawo ebigambo tebinnaba kutuuka waffe gye ate wali ekaliisizo awo sitera waliraanye nnyo ne wembeera awo sikolerawo okoma Bukunda nawo situuka nkoma Masaka mu tawuni kale wemba nina omukolo gwange nga guli kyotera nzija tewaba kyakola nzija neneebuzaabuza nengukola naye mu ngeri yakwekweka settanira nnyo bantu kiri awo ate olina ekizibu mulimu guno ngukwesa ebbanga era njagala paka lwe ndiguvaamu ng'eka tebagutegedde olina ekizibu kimu kalayo nzibu mpeeruufu nsiiwuufu mukko ekyo kibaamu ate engeri y'okulangira kati era baakuŋŋamba enamba esinga abantu omukyaza ayinza vaawo nga tomulangiddeeko kintu awo mbakulagidde kati no ndabye gondaba okupeeruka naye nze nali kisajja kyeru omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 nali nkola mu ndeebaawo nina makanika gwe nakyankalanya wansi awo nankuba ebbaafu ya oil naye nali kyerunzi singa si baafu ya oil singa ayo ntunulako wanaye nogandikirezina limweru nga nkola makanika ali mu ndeebaawo yeyanyonoona eyakukuba oil nanjiira oil ani akuwandiikira nyimba zange nze wandiikira saagala muntu kumpandiikira luyimba n'okunyumira terunyumira byenkola nze mbyeyiiza oyagala ngo bijja ku mutima weebale nnyo kuba ebintu ebyenyimba biseera ebisinga mu bijja ku mutima wange era ne bwabaayo muyimbi ngaayoolina audio mmeka ezitali nkole video nyingi nnyo kati ezitali nkole nina ennyimba 31 ezitali nkole nga tezirinyako mu studio era nga zonna ziri muntu oŋŋambira nti tandika ntandikirawo 30 mulumu nina nyingi ddala nga bw'okiwulira naye gwe gundi sonyiwalako essimu yo yino waliwo akuteereddeko siringi sonyiwalako 5000 neyanziza nnyo ssebo neyanzege weebalire ddala musajja neyanziza nnyo neyanzege manyi bagamba wagumbulizi kaabanako kawa munywanyi we olini bwakuwa nusu 10 abakoze eki weebale nnyo munnange weebalire ddala sobola kukulaba neyanziza nnyo nja kwongera n'okwebazaako weebalire ddala mbadde ngamba kati ndowooza mukulu Muyanja mugambe mukulu Solomon piddi wa BBS omukulu namukolereyo video toyiza oba izo tozeyanza video bannange ataawungwa ne muttaka nenebulindamu kubanga tanakkiriza kirowoozo kyange tanakkiriza nsanyuka nnyo ekisuse njagala ka video nange akalungi akalabikako bulungi nga bayimbi bannange bakola video bonnanga butemagana buti ne kati ezange ozirabyawo mazima munyenyamu bwezikira bwe oba kalayo yezizikiza ne kala esobola zizikiza naye sente zaali entono nga wakwatira simu nfuna wakasimu nankwata video zange za simu zonna zolaba ate nga wali agadde eza kamera video ekamera ennungi nange kale omukulu gavana we Mukono akutumiddeko nnyo omukulu Johnson Muyanja Ssenyonga agambye nno omukulu oyo waddala nnyo n'agamba nti nno Katonda yamuwa ekitone talanta bwetyo weebeera ate yenno agambye nti nedda n'ekyotera kolerayo n'agamba nti n'ekyotera akolereyo newaabwe batono nnyo abasobola okukola byakola n'olw'ensonga eyo muzaamu amaanyi nga mugamba nti kyakola kinene nnyo ensi zonna zitambulira ku bantu bwe batyo abalinga ye yennyini waliwo n'omulala nakuwadde mobile money ne simutegedde oba nyamba omunsomereko si biba byakuswala gigule olabe yani
ne bakuwadde ka 10 ng'oyo aka tusooke tulabe erinnya namba bwe bayaliko nga tukola tutya nga tusoma namba kubanda bye bubi katula oba yoli yasoose waliwo gwendabye wano Harriet Nakamya yatuweerezaayo omutwalo gwa ssente. Nakamya omukyala Nakamya naba mwana wange gati nkweyanziza nnyo nkweyanzeege kubanga omukulu ono sibedde ddala weebale nnyo bambi weebalire ddala tojjanga okwo kale ekyo bakiro bekitambula omukulu sisobola kugamba nti nomunaye akasente ke nga lwaki tukakuba banga tukalyaza amanya tuba tulina okubanga tukamuwa kubanga yakakoledde naye tugambye nti nno naawe kenyini gy'osinzireyo okubanga wekanya BBS telefayina yaffe omukulu tugenda kusala n'amagezi tukuwonya essimu ogambye nti nno ono yabadde ani ono waliwo ono eyakuwadde 5000 yabadde 07522014 oba 7 yensomeraawo nsome essimu webaze essimu ate linnya ly'omuntu kweriri ani akusisa erinnya tekuli oba eriko 5000 essimu yatuweereza ssente nze ennemye nange okulaba sigira kale naye ng'ekintu bwe kiro bwe kiri omukulu ate ng'ombuziza embiibyo onnemeseza ne byenkubuuza kubanga onsesa na busesa nedda sikusesa namba eri 07522010 oba 72 Dennis eddala ngoyire neyanza nnyo mukama wange weebalire ddala kale ekyo bwe kiro kiri omukulu muswaswangule nadde ekyasoma message eri mwami Muyanja n'asaba n'akayimba akako n'agamba ajja kubanga naye yeekwatakwata kukoleyo video n'agamba ekirungi eri wabeene awo tajja kuviiramu awo n'agamba nti na gavana wemukono Johnson Myajasenyoga kale ndowooza kansooka ekolemu bwe nti katono nnyo ndabe biki ebiddako yinno lwaki nkola bwetu tusiibula abaana bo botayagala bakulabe nika bono batumira abo kati mpozi nga muntu mulala yababiddeko kuba guno mulimu ngukola mu bubba kati nina kutumira bantu balaba nabampagira mwebale nnyo mwebalire ddala buli amanyi nti ompagirako naawe agenda okutandika okumpagira bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima nnyo nange ndooza mulaba ekintu nkikwasaleja ngenda kusoma enamba z'abano bonna n'abababeereza musaswangula akasente kubanga munkoze bulungi nnyo nsinzidde ku bano waliwo omulala atongedde wano namba yali 075222 nja kubasoma wakiri mwenna nja bazuula namba nobba kubira mwenna nembateeka ku lisiti okusobola okulabika nga mwenna mbebazaalimu kubanga kitegeeza mwe banna music abatuufu mwe bannakadonkamu abatuufu swaswangule kamute omuti guta makoola nja kubanga mukomyawo sande eddako ng'agenda okuba waddaasi maama papa emmanja onzikiriza okwebazaamu akensusu katono nnyo yawe neyanza nnyo neyanzege nsiimye nnyo omuzindaalo guno gwenkutte bannange oguliko BBS mpulira mbula n'okutambula nagwo nedda taata tukwata ojja kusanga tekukwatika abangale nnyo masomo ki atakumira mpira abakuumi ne mbajjukiza okuba nti be noonya we batunda omujozi gw'emisinde gya kabaka ekintu kigenda kuba kitwambira Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.